Omuwala yamugamba togenda ku mazzi leero bireke naye kati ye nakola ki n'awaliza empaka kosaggulo ya so mpaka nakati kyanaakulaba twalakulaba bode ye bakyamunoonya kati babaddewo bakakasa bagamba nti bamulabye ng'agwamu oba bateebereza buteebereza babaddewo bakakasa nti balabye nga kaboti kakola ki bageze ku rescue nga taliiwo kati aba yabulidde wamu mweno alumamuza naye nga katusabye Allah kyonna kyaba kyosinga okusaba abeere nga yadduse yadduse buvunaanyizibwa abeere kale nga yadduse obuvunaanyizibwa abeere nga gyali ekyo tujja kyebaliza nnyo Mukama naye nga bwamuvunaanyizibwa wabanga bwe yadduse mazima ddala atukabiza kubanga amaziga mangi omuwala ali mu nnaku ey'ekitalo era nga mulimu manyi so kati kansubire ne famire e Uganda nabo bali muki mu kwennyamira okw'ekitalo omukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno Banyondo Glam bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Ajiti assalamu alaikum. Eryato lisanze otya? Eryato alhamdulillah sibbi naye Lozeti nze nga nze sitya amazzi sigatya naye nyina bawa mukwano gwange mwana yafiiridde mu mazzi akaato kageze ne kamunzika n'agwayo n'essaawa tebannaamulaba yabadde munnayuganda kyekindi tukidiscussingeko naye omwana yafudde omuwala ali mu mbeera ki girlfriend omuwala era nga womanyi nti nofidwa era ali mu nnaku ey'ekitalo ennyo ate ekisinga okwewunyisa nawuliddeko mbwali lubuto oluba lwa myezi 5 lyawera mu 5 kati awo bambi alina obulumi bw'amaanyi omuvubuka ono abadde atera okugenda ku mazzi abadde atera okugenda naye kuba omuwala yamugamba togenda ku mazzi leero bireke naye kati ye nakola ki n'awaliza empaka kosaggulo so mpaka nakati kyanakulaba twalakulaba bode ye bakyamunoonya kati babaddewo bakakasa bagamba nti bamulabye ng'agwamu oba bateebereza buteebereza babaddewo bakakasa nti balabye nga kaboti kakola ki bageze ku rescue nga taliiwo kati aba yabulidde wamu mweno alumamuza. Anyway, abatulaba abali ku Nyondo Media leero ndine Hajati mbalamusaako era nga mbatuli assalamu mwena abasalamu abasiraamu ngamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. However emboozi ya leero yannaku sijja balimba era naziradde kyalize kwano Hajati ngamba akasukeko ngende kwalo kukaki ku kaato nesuka nengendako kakaato ka speedboat nesuka nevugavugamu awo naye najja nagamba ate nange njagala ntulambula ku mazzi ntugalabako naye nga anyway bagamba kitakimanyidde nyanje tamuvubi ate enteekateeka za Katonda kyenyiza okubagamba tezeewalika yaba ategese abategese kujagamba mundu nti bannange mwesonyiwa amazzi temugenda ku mazzi kakati amazzi mwana wa maama ne watali mazzi ofiirayo ne mukinabira amazzi gakutta nago mu bbaafu nofa novaawo entegeka ya Katonda bwetiwe kati omwana alina nteekateeka ki kuba nti wabasaazi nali lubuto omwana talina nteekateeka right now talina kiddako akaba mukabi maziga manyira nga bimanyi nti nofiiriddwako boyfriend woba omwami wo talina kiddako antiru nga balabye ki bode y'omwami kati bona bode y'omwami kuteekateeka kubanga eddayo ewaka yo omuwala akola atakola omuwala akola naye era kati akyali lubuto nga omanyi kati alina ekisaa kyagenda okutuuka abe nga takyasobola kukola ki kukola naye anyway sijja kugamba lwaki abantu bafiira nnyo ku mazzi si mazzi wokka we bafiira wonna abantu bafiirawo kati waliwo engeri yonna eriwo nti no bali mukungubaga bali mukola ki nga batera obikola waneeno era bali mukungubaga omuwala gyabeera nga bamanyira bannayuganda nti twekola ki twekuŋŋaanya twebeererako naye ng'era bode oba tenakulabika ekiddako kale n'obulumi bubeera bw'amaanyi nnyo
kati family yabadde okutegerekako family yategedde kaza amananya yani amanya yenga ngerabiddemu amanya ngerabiddemu katono olabidde amanya by'omulenzi obadde omumanyi nnyo ba just obadde omanyi muwala okusinga mbadde mmanyi muwala kazi katunga kalabye bami omanyi nti nno waneeno ofuna munno yaba munno embeera mugiyitamu aba babiri kati akaseera yo katuuka ng'osigadde bwomu ate naddala ng'oli ttumbu kizibuwalamuuko naye nga ogenda kubeera strong muno mu nsi ya Mungu mulimu embeera ekugwira mulimu embeera ekugwako n'ogamba oba ndoota oba neesuneko nga ndoota kugamba bya mirundi ebiri eyinza okuba nga yasanyu n'ogamba sibanga ndoota neweesuneko sibanga ndoota ku kino kyenfunye ate ne bukya ku makya nga ate nti nabadde ndoota ne wabeerawo embeera gy'oyitamu enyigiriza noga kale singa mbanga ndoota ne bukya nenkizula nti badde ndoota kyavaawo ku kitange wandeyo twatuddeawo mulinga ngamba ndoota nalinda nzuukuke naye nga nzekoka nga tozuukuka eba etuuse ebeera yeeyo so badde nteesa tuge tulambula bulamu wali ku mazzi katonotono kinyinyi nabeera tuli mu gatya naye nga anyway bannayuganda abawangaalira wano mu UAE tulina muganda waffe naso kulya mugamba lwo yakiŋŋambyeko muganda waffe yabadde alika speedboat nekakola ki nekagwayo munda nekebiwunula n'ekisinga okwewunyisa ekikwasibwa ennaku gakyali mu ŋŋambo ababaddeko ku mazzi nga balengera baalabye naye ekyewunyisa kijja kitya okubanga omuvubuka talabika oba yakosiza olukujjukujju n'awuga n'agayita munaganavunikiramu eri n'agenda kubanga nzaba simanyi mukama ansaasire kijja kitya anti kati kiri bwe kitye manyinza abasajja be Dubai mbatya mukama ansaasire oba ba UAE omuvubuka ayinza okuba nga bali n'emikwano gye mukama ansaasire oba nnyina mpisa mbi omuvubuka ayinza okuba nga azina emikwano gye ng'agadde omanyi abasajja bano baagala okukukyawa oli agala okukukyawa atekawo obukujjukujju bako kyakola abeerako kyakola kale ntayagala kukulaga kati ayinza okubamu ebyomusajja nga atudde obuvunaanyizibwa mu kutya obuvunaanyizibwa kubanga ebyeŋŋambo bye nawuliddeko nti omuwala omuvubuka abadde nga amugamba entakera nti agende ewaka gye abaazaalira bw'aba awezezza emyezi nga 7 enteekateeka ebeere omuwala agende omuwala tali wiringi kati omuvubuka mu eyo embeera ayinza okugamba obuvunaanyizibwa bwamanaliro gawo n'ogabbeeyi ngenda kumalako ntya omuvubuka oyinza okuba nga oli awo ng'akikoze akigenderedde n'akulaga nti aguddemu kumbe n'awugireyo omulandaga nafubutukiramu eri how comes omulambo tegulabika bannange munaasonyiwa okwogera obubi kijja kitya bameka abaali bagodano mu mazzi netala mirambo lunaku lwakubiri kijja kitya tekisoboke si bukujjukujju wekibanga wekityo wekiri nga yakozesa obukujjukujju n'asomoka amazzi nga nagiyekwese tunaaba twebaza mukama olwekyo naabanga gyali nga mulamu tujja kuba twebaza mukama mwana wa munne abamulesa atya era bamulese byokulanga osigadde ng'oli lubuto lorezeti si kyangu wano mu UAE okuzaala kwa bbeeyo kimanyi oteekeko ebyo ebyomwana omaze omuteeka wali pampa mata biki ebyo bimanyi bulungi bya bbeeyi nnyo akisobola okujaala wano omwana ku ddungu oba mukazi oba wa musajja lwakuba n'ekirala abaana abawala beebereremu omusajja atunamu mu nfuna y'omuwala naye nalaba ennyingiza ye n'agamba asijja kumalako bali tujja kumalako kye tuba tukola agenda ewaka sapo tugifunireeyo omwana n'agaana abaana bangi ate omala okugana osanga ye akola ki kati nze muli nyinamu enzikiriza oba endowooza egamba inshaallah kibe nga kituufu nga muvubuka nga maybe yakoze lukujjukujju kubanga omuwala abadde ng'atekawo enteesaganya n'omuwala nga ganda kati omanyi mukwano guziba giweze emyezi 5 tetutulinda nnyo kubanga tutandise okulaga ennyo ofulumemu tufune sapoti ozaalire ewaka olidde oluvannyuma omuwala kakati mukwano kino nakiri omwana n'akola ki kati omuvubuka kuba abadde balaga nti beeyagala nnyo ayinza okuba nga yafunye pulaani zezize kubanga nina ebibuuzo by'abaana bangi waneeno ku ddungu abasajja gwe beebuzaabuza abawana beebuzaabuza ate waafunayo omupya nga birawo kyateekawo ye nga ye akiteekawo ng'akufuugira bwati akufuulinga ng'akubuzaabuza ye nga bako kyakola ki oba oyo otuddamu kumulaba ng'abulawo okitegeera sonza akyogerako
I have the experience. Amuliza experience yaki. Yiza okubanga nemba. Naye nga justice kyemmanyi, God forbid. Nze ntyo omusajja w'okuddungu wano. Omusajja w'okuddungu ye mulaba edduka. Omusajja w'okuddungu. Era nkubiriza Rosette abaana abawala beebereremu. Oyagadde musajja ali atya. Okitegeera omusajja atatya gw'oyagadde. Osobola n'okusooka kunotulako ne musalale gw'afuna. Afuna ssente mmeka togenda kwagala musajja ng'afuna 2,000. Gwe kadamu ofuna 1,000. Mba mugenda kubeerawo mutya mu UAE muno. Tekubayita okulyamu buli omu n'alyamu munne. Kitegeera okubanga mwelyamu bwerya tewali kikola ki kimuna kyebayita tutolina omwami talina kyagattako n'omukyala talina kyagattako okitegeera yagala omusajja ng'afuna omutwalo gwa wano atlistiko omanya ojja kuba sometimes abaana abawala tuve waka nga twalekayo obuvunaanyizibwa okitegeera olina obuvunaanyizibwa e Uganda aye nojja wano ku ddungu n'okola ki noweteekako obuvunaanyizibwa obulala ate so kakati bwebyo munnange ebiriwo kati tusabe Allah abenga gyali mulamu wabanga yafa itsoke bakole ki Katonda tumusaba ennaku bbiri nga hana bakulabika omulamu tegunalabike nolaluma muzanga sinene tugambe tino gwabuze ne gugendeyo mugundi endala mulimu emiti temuli miti mulimu kiti noba gwagenzeyo ne gwekwatireeyo ne guwagama of course bode yagobye negenda kwa kumukutu omunankani omulala omukono omulala twandibadde nga tebatugamba naye nga katusabe Allah kyonna kyaba kyosinga okusaba abeere nga yadduse abeere kale nga yadduse obuvunaanyizibwa abeere nga gyali ekyo tujja kyebaliza nnyo Mukama naye nga bwamuvunaanyizibwa wabanga bwe yadduse mazima ddala atukabiza kubanga amaziga mangi omuwala ali mu nnaku ey'ekitalo era nga mulimu manyi so kati kansubire ne famire e Uganda nabo bali muki mu kwennyamira okw'ekitalo kiyinza okuba nga famire y'omulenzi yeemanyi era nga tebali mu kukaaba kubanga nze nnyinako eyampadde ku namba yeewaabwe naye omuwala ng'owulira like etwakitegedde naye Mukama yagera kale ewe baleka onkubirako Rosette kyalibanga omwami yadduse obuvunaanyizibwa omwami omanyi lwakinseka nze sekera mu byannaku okitegeera kati bo abewaka bayinza okuba nga bo bamanyi omuvubuka kubanga wano mu UAE wano tewaliwo omwana yali aguddeko mu mazzi omulambo ne gubula ebyo tubiwulireyo kale nga Uganda mugayanjagane naago naye kati wano eno mu butuufu akanja kebaasima obusiru tekisoboka ekyo yandibaroze tiwanga bakubiddeko omuwala omukufa sister we yaŋŋambye naŋŋamba bane bakitegeddeko naye nemukubirako hello sister how are you nenga bitalo mwabiwulidde twabiwulidde Rosette anyway Allah yasalawo anyway obu yadduse buvunaanyizibwa Rosette yadduse obuvunaanyizibwa yewaka yebe manye ekituufu kati famire y'omuwala n'omuwala kati neeno mikwano gyo wabadde ali tebagala kumuyisa mu maaso nti yakoze eki naye kati watya mukwano tuba tuyita ate tukugwako genda kutugamba ki talina kyabatugamba aba talina kyabatugamba kati tugenda kunoonyako wonna gye twafuna ekifaananyi tukuteekeyo tukunoonyeeko anaakulabako lakuba omuwala akyaganidde ekifaananyi kya bbaawe ebifaananyi yabiina ajja bita mu kaseera akatufu namugambye mpa ku kifaananyi posting ko tumanye nti ate sa posting aba wange kamunire omulambo gulabike kubanga ne family tijja kusanyuka ku posting omwana waabwe era bangambye si postinga kati lwaki family yagambye te ba posting lwaki Rosette okukudduka buvunaanyizibwa ati yagambye nendika kati Rosette ne family kenyini yangambye sikiza ne posting ekintu kyonna kubanga kati tulindeko omulambo gulabike gulabike tusobola okupostinga tusobola otwaba omulambo gusobola gulabike era kakati munnange Rosette tusobola bifaananyize ne mugambe bigaalo wali badde opa ekifaananyi ky'omulenzi oba oli awo mu kumulanga nga omubiri gwe gwina gye gwagenze eyo bajja kulaba bagambe nti ono yafudde ku mutala guli n'alumba ku mutala guno ne batuwa ki ku mawulire nti bannaga omuntu wuune nomubiri twagukoze eki twagulabye omuwala bamuganye okukola ki okupositinga kakati obwo si buvunaanyizibwa waliwo question mark ennene nnyo naye omuwala wanaatuka ekiseera nalaba ne vidiyo eno ojja kumala ate ebyo ebifaananyi ffe tunonye ku muvubuka kale n'omwaki tukusaba kkiriza ogende ewaka maybe boyfriend we yatudde obuvunaanyizibwa nawe waganye okitegeera ozalire ewaka omwana oba oluusi omuleseyo
ng'omwana akuze osobola okukomawo n'okola ki ne omuvubuka akayatidde olutulo lw'okudungu omwana w'okudungu Rosette omwana wa wano tazaalika omanye ogenda mudole ne bakusabaddira mu kasanvu ka wano kasanvu no katono wagenda kulyawa mulya gavumenti kateekako okulya bannaye mbabuulire okuzaalira kwano kudungu bamaama mufuna embuto mugende e Uganda kati ojja gamba kasanvu maybe ng'onazadde nnomu kati waliwo abasiza bannaye omuvubuka yali omwana wa ntazaaliko omuvubuka yalibanga yadduse obuvunaanyizibwa taata naye lwakuba erudda kati kiriwo ekiti ebina kubisekerwa naye nze tusembeye na wano kakati nze ekiriwo kiri nti erudda kati erudda kati yandika lugambo lutandise nenyimirira haja tulakoose tulamukwana engeri gy'oyimiriddemu kati tuseetule engeri baba batyo bayimiriranga bati ne batula n'okutuusa ne bayimirira kasozi bwe bati ne beewerekera aba akatuusa munne waka n'atuulayo sekendi singa zoni n'amuwerekera n'amuzo balamukuba nga bali bwe bati noga tuli kuki baseeyeeya kakati kiriwo ekiti omanyi twagala nnyo okutikka emisalaba abalenzi bawano babavubuka abasajja awamu n'okubakomerera nga waliwo ekibaddewo kati omuwala ono okusinziira ku kyembadde mpulira nawe kyomanyi omuvubuka abadde ayagala nnyo omuwala bambi era bonna nga baagalana naye obadde wabeerawo entebwe ebadde eriwo nti omuwala abadde nga bamugamba several times omusajja amugamba kale beetegeke omuwala abe nga agenda nga bukyali omuwala alemerako yazaalira wano omuwala sere zaakola ntono n'omuvubuka sere zaakola nki amabanja gaaki kubanga abantu bangi bazaalidde wano nga bali mu mabanja olinaga n'azaala egundi nesigala ng'ebabanja eddwaliro sere zaali ntono ate nga obeera nga ogenze Uganda maybe akasikanza okubeera akasaamusaamu kayinza okusoboka kati omwana w'obuwala erudda tugamba abavubuka nti balina empisa embi naye nga oluusi obuzibu buva ku ffe okimanyi nti no anti kati lugambo okimanyi nti kati abawala bangi wanene abazadde abaana naye nga abatata badduka kituufu olw'ensonga nti abamu babagamba nga tigende waka abaana ne bagaana okimanyi nti abaana bangi balina opportunity esobola okufuluma ne bagende waka ne bazaala kasente tekabuze nga weekali bakuba nti kasente tekaliiwo naye omwana n'agaana ogende waka okuzaala kati omusajja tekimusukkako n'adduka nyi bameka be nakasisinkana ati kati yaŋŋamba nga nezaalire waka nze nagesala agenda Uganda ogimanyi Uganda yensi yo saazo n'omwana omusanga ng'ali wabweru atayaya n'omwana tebalina waakusula naye nga agenda ogenda mu nsi ye nti ewaka tosobola kulwa waakusula tosobola kulwa kyakulya ng'oli waka Uganda gy'ozaalibwa ebutaka kati abaana ab'obuwala bannange mwagadde eddungu ne muyitako buyisi mulinga abagamba nti oba eddungu mubabalamira mwe bulina okubeera mpaka era nti mwe muli ebyobugagga byammwe Rosette nekirala abaana abo abawala ekibakalubya nze kuba nyinako omukwano gwange yaliira lubuto nitumugamba ojja ogende wakoza alinaga kyesooka kyekyo sireka musajja kuno kati yensonga gyemenyagala okugamba omwana akugamba sireka bba wange wano yagamba nemubuza nowoba ndi naye era waba ayagala kuleka nti wakiringa wendi era namuzaalira wano ate ekisinga kati komawo nkuwa olugambo ekisinga okwewunyisa okimanyi nti era agenda n'agamba era naffe twamulabako era mukwano gwange ye omu yali mugezi ekimala ye n'agenda n'azaalira ewaka nakati saa zino balina omwami bakwatagana bulungi yo n'omwami amuwa obuyambi bali very okay kawuli omuwala yagamba nti ze nedda sireka musajja wange wano okitegera bajja mutwala okimanyi nti yamala okuzaala tumusajja n'abulawo ng'omusajja soba buvunaanyizibwa yamugamba agende waka nja kusobola okuwa obuvunaanyizibwa ebyawano sente bya bbeeyi omusajja agenda okulaba akasita katuusako okuzaala kakoko watukola ki kati oba ofunyemu ki saawa zino wooli omwana yetaaga ekyokulya yetaaga kiri yetaaga kino yetaaga kiri bed space wooli bakukooye tolina sente z'osasula owadde abantu hard time nze simanyi nze singa nze engeri gye ntyamu okuwa omuntu hard time nga nze nange simanyi oba ndoza sobola n'okujja nenebaka muno mu ddungu bwe nebirawo nze ntya okuwa omuntu obudde obuzibu kabeere nti noba bba wange kabeere muntu wange nga kyenkanawa ntya okuwa omuntu obudde obuzibu era wendaba nga wena wenekanyiza mukalonobwa otimanya nakwetereeza ndaba ekiba kiddako naye abaana ne batula mu bed space z'abannaabwe omwana n'akaaba anti bajjaga amatwogera bubi tulina emitima emibi naye kino ge mazima ge twogerako nodda mu bed space y'abanno tolina sente zisasula omwana akaaba
clients ne bakola ki ne batandika okudduka saa zino muyina era natera okukola interview mujja kugiraba oli yajja ngaze okusasula ewa mukwano gwange eyo Dubai bwe yajja ngaze okusasula nasasula ddira mu 2 nagaba balance bagenda kumuleeta mwezi negugwako balance katalabise n'omula negugwako nandika kabi munanga ateka kati nsonyiwa sirinaki omwana akaaba okufa bonna bali mu butana ne bakola ki ne batema kati olina ga rosette ekisooka babadde banyamba ku bakilants okola ki okusasula ennyumba omwana ono buli wemugoba era asulawo wabweru nga n'omwana akaaba nempulira nga afa naye kati nze ngenda kikolera ki bakilants badduseze nange ng'omuntu omusobola kusasula nnyumba bakilants bembeera nabo bekola ki kati saa zino nutakola kati bakasi gye banako mugenda kakati nagezaako muyonyola naye nga tugakola tutya okitegera denga naye yagamba sireka musajja muki mabega nina okuzaalira abantu faafaagane okitegera anyway olwakadde ng'ajja eno ensonga netugikutteko obulungi muvi kubulirira abaana baleno nakubabulira kituufu kubanga bingi bihappeninga era nze abaana bajja bali olubuto n'omugaba mukwano gende waka ozaalire ewaka ng'ololaba bbaawe enfuna ye naawe ennyingi zaayo mulimu abalina potential nga basobola okumalako ne bazaala ne bakola kimu ebali nga balina emirimu emirungi nga basobola naye gwe mwami wakola 2,000 gwekwala 15,000 mazima ddala kigenda kuggwa kitya genda ewaka soko ozaale bisiga tubirabo luki oluvannyuma tujja kutuula nga tuteredde bulungi nga tudira butuuzi tusabule n'emboozi bafunemu ekyokola ki byebyo naye nga mukwano gwaffe yabuzeewo ekituufu kiri nti obanga wafudde subhanallah wa ta'ala la ilaha illallah simanya baga alajifuuna biki inna lillahi rajihuuna oba afudde mukama akusaasire wobanga wadduse obuvunaanyizibwa please and please tuyambe oveeyo ande kakati ajalawo ande kakati please aveeyo naye anti kakati ekizibu ekiriwo kimanyi bannange byo bizibu omwana yali badde kati tugeddemu twogereko n'omuwala akkirize oli tumugambe akkirize agende waka gy'abaazaalira bwagala tumuveeko bwakkiriza awo tutandike okunoonya omuvubuka mpolampola akuma tumuga omukyere yakoze eki yakkiriza gatwalayo obuki obuvunaanyizibwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tubalamusizza bannaffe mwe balinyo tuwuliriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh aja goli mubi yanavai ze okwanjulira ebizigo ebimanyiddwa nga Nyondo Glim. Olunaku olwaleero njagadde okutwala omukisa guno okubalaga akazigo omukyala wange kakozesa nange olwaleero nkimyeyo akange nkagezesa endabe saagala badde babalimbe ate mwesiige ebikola by'amapaapaali simanya mwesiige essukaali mukola ggulo kano ke kakola ggulo tumwagire Nyondo Glim. Osobola okubakubira ku ssimu namba 052 46807778 olwo ojja kuba omufunye bakola ne deliveries kugwe ali mu kiyumba oba ali ewala. Nyondo Glim ajja kuba kutuukako. Mubeere bulungi.